أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من علينا الإسلام وشرفه على سائر الأديان، والصلاة والسلام على مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعي الأكارم، وجتي الله سبحانه وتعالى يبزوا ويو يفتمي وجتي محمد صلى الله عليه وسلم aberenga tulwanirira otujja mu kizikiza, aberenga tutwalira ekitangala eky'eddiini y'obusiraamu. Yebazibwa nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala se okusaasa n'emirembe ku ye mulimu omunene gwe yakola n'abo bonna abamugoberera basahabe be abo Allah subhanahu wa ta'ala be yatukuza okujja mu baddu be. Pozi baganda bange, mu kaseera kano era tugenda kwejjukanya lumu basahaba bannabi sallallahu alayhi wa sallama kama inda Imaamu Ahmad سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابوز النبي كيف كانت صحف موسى. بابوز يا رسول الله بيجي بيالي دلم صحف موسى بابا بيجي من القرآن صحف إبراهيم وموسى كتب موسى صحف زالي موجزة موسى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم kintu kino njagala naffe tujjemu ebyokuyiga, ebintu ebiri mu suhufu bino bituyamba okuyiga oluusi n'okunywera. Ekintu kyonna ekituyamba mu mbaga yakitulaga, wadde nga kyajjira mu bitabo ebitali byaffe tukikozesa tusobole okuzimba eddiini yaffe n'okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tusiimiddwa. Naye basahaba babuuza Nabi sallallahu alayhi wa sallam kaifa kanat suhufu Musa, byo nga byo ebyaweebwa Musa mu suhufu ezo ezoogebwako mwalimu ki? Faqala nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, omubaka n'abanukula nga abagamba nti kulluha ibar, mwana wattu ebyali mu bitabo oba suhufu za Musa kulluha ibar, byonna byali byakwebuulirira. Kati bwekibanga ibarun byakubuulirira, naffe twetaaga okubuulirirwa. Tulize ebintu bino olabe engeri gye biyinza naffe tuyambako tubyekwateko. Faqala nabiyu sallallahu alayhi wa sallama kanat fiha khamsatu ibar, mwalimu ebyokwebulira ebinene nnyo biri bitaano. Fabayyanaha nabiyu sallallahu alayhi wa sallama li ashabihi, byonna n'abitegeeza basahaba. Al-ibratu al-ula, ekyokwebulira kitujjamu omubaka kiyannyonnyola sallallahu alayhi wa sallama, yagamba ajibitun, kyewuunyisa nnyo oba neewuunya nnyo, man aikana almauta, omuntu eyategeera nti ajja kufiisibwa, wa huwa yaflah, n'akeesanga musanyufu muyitirifu. Omuntu ng'amanyi agenda kufiisibwa, ng'akimanyi nti agenda kufa, mwana wate essanyu lyalibadde ttono, kubanga kigambo kufa safaru tawil, safaru tawil, lugendo luwanvu nnyo. Safaru tawil, lugendo luwanvu nnyo, lwetaagisa okukozesa amagezi go n'okwewayo ennyo n'owetegeka, kubanga lujja nga totegedde nti ekyogenda tukugwako bugwe ng'olina kugenda, ky'oba osibye kyekyo. Naye bwobanga wasiba dda, wallahi oba ogenze bulungi. N'abagamba nti ajibito, mwalimu ekigamba nti mwana wattu kyewuunyisa oba neewuunyiza. Man aikana, omuntu eyategeera n'akakasa almauta nti okufa gyekuli, wa huwa yaflah, mwana wattu nga yali musanyu, musanga mu mazina, musanga mu ndongo, musanga akolabye ekisanyusa kyonna, nga talina kaseera konna keyekoledde nti agenda kusisinkana Allah. Allah yagamba nti falyadhaku kalila, kuseka kwamwe kubeere kutono, waliyabuku kathira, musiitirize kukaaba, kubanga eritegendwa ikhwata al-iman teri agenda kulambula, teri bodyguards, teriyo mazzi ga kunywa, teri mmere, teri lugoye, ate ng'ojja kuba otegeera kati ogenda kugenda naki? Enkuba yenna ekugwerako awo n'omusana na buli kintu kyonna. Naye yagamba nti mwana wattu ajibitu, neewuunya. Man aikana almauta, omuntu yategeera nti agenda kufiisibwa, wa huwa yaflah, mwana wattu ng'ali mu kusanyuka okw'ekitalo. N'agamba ibar oba ibura ey'okubiri, ajibitun man aikana binnar, kyewuunyisa nnyo
oba newuunya omuntu yategeera nti agenda waliyo omuliro wa huwa yadhak mwana wattu ng'aseka wallahi teri kisesa ng'okimanyi nti ogenda kuyingizibwa omuliro nga tunnaba kutunuulira by'osibye nti bikuyisaawo olina kukaaba maziga tewaliwo nseko kiki ekikusesa ikhwatal imaani nga Allah yategeka omuliro waquduha nnaasu walhijar byebintu bibiri talina nsolo ze yagamba la ng'ate oli mu bantu oba toli mu bantu oli mu nsolo Allahu akbar ogenda kuyitawa kati ekikusesa kiridda kyatukubiriza kiki ibar bintu bibuulirira omuddu amanyi ti ghada yalqa Allah subhanahu kyakaseera konna asisinkana Allah kutandika wano wenjogerera wonna kiseera ekijja tukiyita ghada wallahi ngenda kusisinkana Allah naye agamba nti ayqana nnar omuntu yategeera omuliro gyeguli naye nga yagamba nti waquduha nnaasu walhijar ebintu bibiri amayinja gagenda kubeeramu nga birungo ng'ogenda kubeera nga ebirungo biri bikola ku ggwe ng'omuntu naye ayqana nnaara omuntu yategeera nti omuliro gyeguli gugwe wahuwa yadhaku mwana tungaaseka n'agamba ibara yali mu bintu bya Muusa suhufu za Muusa 5 yabannyonnyola n'abagamba ibura ey'okusatu mu byo ajibtum man aikana mwana wattu neewuunya kyewuunyisa nnyo man aikana biqadarin omuntu akakasa nti ebintu byonna biri mu kontro ya Allah wahuwa yansab au yankiru au yajiz ye muntu okubeera ng'awakanya n'atamwa ekyo Allah kyabageze so ng'omukkiriza kyonna kyabageze Allah agamba nti hatha huwa min indillah Allah wabanga ageze kyonna kyabageze min aqdarillah ebigezo bya Allah subhanahu wa ta'ala toyinza kukkiriza okujjako ng'okkiriza ekyo Allah kyageze naye Allah agirira abantu bosinkana ng'ebigambo bye bakola oba bye boogera n'ebikolwa byabwe nga byawukanira ddala ng'omuntu atamanyi nti Allah alina okugera ku kyaba yagadde Allah yakola kyaba yagadde kubanga eno ensi yiye n'eggulu lirye yatasarrafu haythu yasha yakola kyonna kyaba yagadde gwe ng'omuntu tobuuza bw'otegera nti qadaru Allah bw'atyo bw'akola bw'ageze sami'na wa ata'na naye yewuunya nnyo omuntu man ayqana biqadari ategeeza nti Allah yalina okugera nga kugwe kwa Allah wa huwa yansibu au yankiru au yajiz n'awakanya nti kiba kitya la tulina kyoyinza kuwakanya ku aqdaru llahi subhanahu n'agamba ekyokuna ajibitun mwana wattu neewuunya nnyo man ayqana ad-dunya wa mutaqallubaha wa zukhrufaha neewuunya omuntu ategeera nti mwana wattu ensi ekyukakyuka nakubeera nti kuba byakwewunda omuntu akimanyi nti ensi ekyuka pulezidenti n'avaako n'abeera kopolo n'afuuka pulezidenti mwavu mugagga mwavu Allah n'abitambuza bw'ati ensi bwetyo bwetambula ate buli ekiriko kyakwewunda agamba nti wa huwa arkan omuntu oyo ng'agyeripyeko nze gyeraga gyendaga n'agyerippa kuledduka n'adduka n'esooba n'asooba kyava agamba nti ajibitu man ayqana ad-dunya wa muqallabatuha wa zukhrufatuha neewuunya omuntu ategeera nti ensi ekyukakyuka ate yakwewunda wa huwa arkan n'aba ng'agyekutteko n'agyekwatako ng'alinga atagenda kugivaako n'agamba nti ajibitu ekisembayo ekyokutaano ti mwana wattu neewuunya nnyo man ayqana omuntu akakasa alhisaaba nti ajja kubalibwa konna keyakola saghiraha wa kabiraha yauma alqiyama wa huwa la yamal naye nga tafaayo takola amanyi nti ajja kubalibwa kubanga okubala obalabiriwo kati Allah ogenda muwati byagenda okubalako wa huwa la yamal takola wawula alyawo ye tafaayo kutegeka wajagenda okusisinkana Allah kyavagamba nti ajibitun man aikana alhisaaba omuntu amanya alhisaaba gadan nti bamutwala enkya ne bamugjawo agenda kubalibwa wahuwa la yamal n'abanga takola Yesu naye bw'anagamba bagenda muswala ye ng'agenda mu mirimu bagenda muswala ng'agenda mu mbaawo okusala bagenda muswala ng'agenda kusala nte agenda mu bukya bagenda muswala ng'agenda muki ng'agenda mu maduuka basiiba nga ye alya bawaayo ye ng'agaana kyokka ng'enkya hisaabu bagenda kumubala ogenda kuwaayo ki ogenda kuwaayo be bagenda okati ya laitani kuntu turaba senga nange enfuukuseemu ng'ente ezifuuse ebisolo ebifuuse ettaka naye nga kikyasoboka okufuuka ettaka kwa bisolo ng'ogenda kubalibwa
ya laitani kuntu turaba. Omuntu agenda kwegomba nga ebisolo bye bifuuse ettaka, naye ebisolo bigenda kufuuka ttaka bw'ogenda kubaliwa. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Fakkiru ala ma aqulu lakum, mulowooze ku bigambo baganda ngenda mbagamba, mubifeeko mubiteeke mu nkola. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.